Yes, mukasi akatugera kubatolekera ekyatulese akabongezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga bulijjo tugenda kubatolekera akasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala ate nga tugenda kubatolekera akali inspiration nga bagamba ba Lions Gate bakutuusaako kisema gye tulekedde ninga kyebeka tebazibuka kamuni gagadde abeegasi okutuusaako gye tugenda okulekera nga bagamba ba CBS Films n'abeegasi w'amakawungezi k'olwaliro njagala weekaanye human touch. Onagamba nti okwatibwako kw'omuntu Our first form. ebisa ebisinga yebeera form of communication gye tusookera ddala okukola Security, comfort, okufuna comfort okubeera secure kwegamba omuntu okukwatako lips on us. oli ne bw'aba akunywegedde bunywegezi ku ttama Connects us when we're happy. ebiseera ebisinga kye kintu ekitugatta mu kaseera nga tuli basanyufu Times of fear, ne bw'oba ofunyemu okutya era bwe yagala funa ayinza kukwatako akunyweze times of passion. ne bw'oba ofunye ekikusanyusizza mu kaseera nga omuntu oyo omwagala okukamala oba oyagala okwatibweko Touch from the one we love. agamba nti ebiseera bisinga tuba twetaaga nnyo abantu bwe twagala oba abatwagala batukwateko nga bwe twetaaga omukka ogw'okussa The importance of touch. nze mu kusooka nali sobola gezaako kutegeera mugaso gwa kukwatibwako kwe gye ndi paka wenatuukira nga sisobola gezaako okuba ate nga nkwatibwako bayiye kasema ke tulekere bakayise 5 feet apart kwegamba ebigere bitaano oba si kifuuti 5 mu kaseera kano ngambye twolekedde kali inspiration tuwadde erudda waliwo akafa akamu waliwo abaali bagenda maaso n'okweteekateeka ono yasooka n'amugirayo akaleega nti ako tekakola in fact wano wannaye kano kaba kagira leka naawe tekasobola nakubikka kitundu kya bbeere katuyinza kwambala ki nakwate kubo najjayo kano yagamba nti oba osanga kano kasobola okukola olabye otya nze ndabanga kano kano tekasobola kukola owaayi tugamba gwe nnyabo Okay, guess what? mumanyi ekiriwo Taylor and Mason are meeting. Taylor ng'ogasseko ne Mason bagenda tusisikana ku kisaawe Oh my god. ki ekiriwo sooka omuli eki kyemukyamukirira And Brooke broke up. Mason ne Brooke bayawukanye sokoleke Oh my God. kyogamba maya ogenda kwenyigawo ovukosi ngenda kwenyigawo ate kyekigaana Mason akyaye Brooke kyewunyisa okuba nga osobola otegeka bino byonna ate nonasobola kgenda Plan it this year and you don't even get to go. kikwasa ennaku mazima mwaka munaaba gwe babiteekedde naye kirabika munaaba omutagenda genda yagamba tewali tabu mujja kuba ebifaananyi alisi munteeke mu ngeri ya photoshop One where you get your nga bw'otera okweteekako obwo ng'olina embalabe n'oziggyako mu photoshop oba okozesa ki lashes aren't that long in real life. okay. baabano Thank you for the bird. ono yabagamba kale mwebale kujja Honestly. kambagaliza akaseera ak'essanyu bannange Okay. balina katrip ke baali bategeka naye ate kyebika munaabwe mutagenda sobola genda olw'ensonga ezimu ezaali ziguddeyo mu kaseera ako bambi ezitasobola muganya yabagamba kale ndowooza mugende tujja kuba tukwatagana oluvannyuma kakendo baafuluma n'asigala munda baaba akafuluma bwe bati yatandika okukwatibwa ennaku kiro ekitu baali bakiteekateeka okumala omwaka mulamba naye ate waliwo ensonga eziguddewo ye naaba nga tagenda sobola kubeera part of it yajja erudda ekyewusaano kirabika ali mu ddwaliro akaseera ke baali batuusizza okuba nga bagenda kutupu gye baali bateekateeka ate mukazi wattu kirabika olumbe we lumukwatidde ng'alina okujja mu ddwaliro erudda yajja asobole oteekateeka mu ddwaliro lye oba kye twandiyise mu lumu yoba muwadi ye kalina ebiseera bisinga omuntu ateekateeka bwatiro mu mwabeera mu ddwaliro kiba kitegeeza taba wakuvaawo olwaleero kiba kitegeeza agenda kumalawo ebbanga In the hospital again ono yabagamba naye ndowooza munda bankomyewo mu ddwaliro nateera oluvannyuma lw'emyezi 6 for this little sore throat that I've been. era ng'agamba nti ekyamukomezaawo lwa nsonga yafunye infection waneeno mu bulago Right. era kati wetwogerera ateekeddwa lisi okuba nga ajjanjabwa nateera kakino mukazi wattu alina ekimbe eky'ettabo kamala Stella will be right back after we. ekimbe kino yakifuna kuva nga akyali muto mpaka kati wano waali so buli kaseera abeera mu ddwaliro afunamuka ndowooza nga bonoga akalusesi n'afulumako ebweru for some time kati abadde yafuluma ndowooza emyezi nga 6 kati akomyewo agamba nti yafunye infection mu bulago n'afuna thoracic throat And your arm, please. What room's Poen? 310. yajja ebbali yasooka n'abuuza ne bamubunda n'abuuza po ali ludda wakona ali mu 310 n'amuseeka mesi n'amugamba waayi nzize ndi eno mu 307 kamugamba nze nafuna bronchitis kakena alina kyaliwe ndowooza balina ekirwadde kyekimu n'oli yafuna infection mawugwe
Wow. yafuna bronchitis yakomawo dda mu ddwaliro abadde amazeemu ebbanga Monitoring you, and yes, yagamba essaawa zino ngenda kuleka osobole okugezaako okuba nga weewa eddagala just lwakubanga ngenda kuba nkumonitalinga bamulekedde medical card ye nga bono gamba nti akagaali k'eddagala My med cart in my room this agamba nti olwaliro baabu andekedde akagaali kange ak'eddagala mu ruumu yange Yum. That's the liquid nutrition. era ng'essaawa zonna agenda balina omukuba kye bayita juice mu lubuto waliwo kye bayita gastrotomy You could. juice bagikuba kwegaba bakakuba waneeno mu lubuto ku 9 I'll trade you any day. so kati mwababeerewo ne mugamba temwagala kulya gejja bannaye singa nsobola okulya nga mmwe n'engejja kuba kati endya yaffe ffe nzibuzibu ebintu ebisinga biyita mu nseke By slightly anal, I mean clinically OCD. ndowooza nga bwe mulaba nti ebiseera ebisinga mbeera obuzesiti n'ebintu byange kale yakwate kuba ajja asobola okugezaako teekateeka ka medical card ke akagaali k'eddagala alina ekirwadde bakiyita cystic fibrosis. Cystic fibrosis kiba kirwadde kibeera genetiki ebiseera ebisinga bakuzaana nakyo kirwadde kikwata mawuggwe omwana akula amawuggwe manafu era nga bagamba nti 50% mawuggwe ge kye gaba gasobola okugezaako supportinga life ye gabeera ku 50% ebisigadde omukka gubeera mwewole nga bw'olengera bw'alina ka oxygen paaka mu nnyindo bwesho bwe kibeera so kati ebiseera ebisinga abeera so weak whereby nti asobola okubeera exposed eri endwadde endala ne zimuyisa bubi mukazi wattu yajja treatment eno osobola ogibeerako obulamu bwo bwonna just basobola okujjanjaba ne gafunamu ku maanyi n'ofuluma ne wayitawo emyezi 3 ate n'omala nodda mu ddwaliro osobola okumalamu n'omwaka omulambo oba si kino emyaka 2 ng'oli mu ddwaliro oli ku treatment ate treatment yayo teri optional bwe simanyi ngenda kumirako wano leero mereko nedda eddagala bwe baliko oba oteekeddwa oddigoberera ate nga si kyekyokka waliwo kye bayita regimen ebeera schedule gy'oba oteekeddwa okugoberera mubeerako diet kubeerako exercise time n'ebisigadde nga bw'oteekeddwa kikwasaganya kati mukazi wattu akomyewo oluvannyuma lw'emyezi 6 yali yafulumamu obula kati yakomyewo okusinziira nti yafunyemu engeri yaka infection yagambye yafunye infection yamuleetedde sore throat obulago bwazimbye kati bateekeddwa obujjanjaba cystic fibrosis ekuleetera okuba nga mu mawuggwe muvaamu nga bono gamba nti ebinyira buli kaseera mubeeramu ebinyira new baby upstairs. waliwo akaana ke bazadde waggulu eyo so kati ngenda kusaba ojje mu dakiika 15 osiikaneyo njaga weekaanye Hi, Cynthia. gamba ki Cynthia bantu abasinga mu ddwaliro bamumanyi kwegamba tuka ekiseera eddwaliro ne lifuuka makaago yajja agenda okulingiza ku munywanyi ono yayitibwa po yamugambye yafuna bronchitis yafuna infection mawuggwe kye kyamukomyawo era yabaddewo for some time agenda okuzza amaaso waliwo n'omulala aliwo omupya kirabika naye ali ne baseeya bwe banyumya kakeno baseeya bamugamba nti wantuwadde ku lumu ne tusooka tufunamu akaseera ak'essanyu yeewuunya omulwadde engeri gy'okkiriza abazze okukyalira oba weerumu bafune akaseera ak'essanyu ono yabagamba kiriya ye talina tabu yabaleka nakyala yavaayo n'obusungu obuteekanika yajja ebbali kiba kiraga nti gweomulwadde tolina buvunaanyizibwa kubanga obulamu bwabwe buli so sensitive okusinziira ku kirwadde kye balina oteekeddwa okuba nga otekinga precautions zonna ezeetaagisa okuuma obulamu bw'okusigala nga bukyalyoke bwokolera ensobi oyinza okuyitawo obuyisi yajja bamuyise bali waliwo eno gye bazaalira abaana nga mubutuufu bambi karodo oli yajja amugoberera n'atuuka waali Saw you moving in your stuff. nakulabye ng'oyingirawo n'ebintu byo There's a lot of it. ekituufu kiri twaleese entwala nnyingi For a while. olabika ogenda kubeera wano okumala ebbanga Hello? njogera naawe maama tompulira Oh, you're deaf. olabika olina kiggana You be procuring your room toteekeddwa genda maaso nakubanga okola procurement ku ruumu yo or what? ye simanyi nakumanya ogire nti nga bayi awa In the hall. ekitegeeza gwabadde alingiriza mu lukuubo And you followed me. gwozongoberera Introduce myself. ati mbadde njagala kweyanjulira That little attitude of yours. just lwakubanga embeera gyondeetedde That ignores the rules because it makes you. olabika yo gwe bano baggaaya aba ignoring amateeka ge batuwa olw'okubanga gweyagala kubeera in control Do you think it's cute? gwe tolowooza nti kiri cute
Letting your friends borrow your room for sex? okukkiriza basseeyo abo bakozesa eruumu yo for sex. No. Sex kyogaba tomwagala. Sex. Kono sex ali fine simuyinako tagali. Sex is fine. Fine isn't exact. Fine si ekigambo ekisobola ogezaako tugatta mu nsonga zino. We have nothing. Nedda ssebo tetulina kitugatta. Zibadde ziri busababu yajja yabasikana 6 feet at all. 6 feet oteekeddwa okubeera ng'oli bigere mukaaga okuva ku munno gwe fuluma naawe wiiru ndowooza owulidde Lane for your psych. erinnya lyange I'm Will Newman. mpitibwa Will Newman. And you are? Deaf. Gwani nze ndi defu tomanyiira Thank you for putting your mask back. wama we bale kuzzaako masiki yo Stella. Ekisegeeza gwe Stella. It's just life. Stella buno Be bulamu over before you know. ebiseera ebisinga buggwawo nga tomanyina kumanya, so try to live. Takwase kubona ati banaagenda. So he's a CF. Simanyi naye wa CFA. The patient. Just wakubanga alina B special. New drug trial for sevoflurane. Era ng'agamba nti bamulese wano waliwo eddagala lye bamutaddeko eriyitibwa sevoflurane. You can kiss the possibility. Kasita oyo agezaako okusemberera n'ofuna akawuka k'alina There's no gwe ekyamawuggwa amapya kisiibule. Tiwaliwo ddagala lisobola kuyamba kuva kawuka ka B special. Kakati n'oli naye alina ekiyitibwa cystic fibrosis. Wabula yafunamu infection y'akawuka akayitibwa B special. Bakayita Burkholderia special bwe kayitibwa. Niye bamugambye akawuka tagali yennyini. Kubanga bw'oba oyina cystic fibrosis tokkirizibwa kusemberera munno ayina cystic fibrosis. Bw'omusemberera ofuna akawuka akayitibwa B special. Kali akawuka ako singa kakuyingiramu For 31. omuntu alina cystic fibrosis nga talina B special ebiseera ebisinga abalina possibility okubanga afuna amawuggwe. Singa bafunye amawuggwe amalala gasobola okuwangaza for some time. Wabula singa akawuka ako kakuyingiramu kiba kitegeeza gwe togenda kufuna amawuggwe oba owedde. Era nakyamugambye saagala omusemberere singa ofuna B special kiba kitegeeza ekyokufuna amawuggwe ogenda kisiibula. Era n'amugamba nti oyo baamuleese baamutadde ku ddagala waliwo eddagala lye bagezesa okusobola okujjanjaba akawuka ako liyitibwa sevoflurane lye baamutaddeko, so kati weegendereze. Yajja ebbali waliwo ekiyitibwa Afrovest bagikussaako nesobola okukunyiga n'ekuggyamu ebinyira ebikolondolwa ogasseko n'ebirala. Necessarily mean I'm gonna die tomorrow. I could die Yagamba nti omuntu alina cystic fibrosis ebiseera biseera tekitegeeza nti agenda fa lwankya. Just lwakubanga there is that possibility nti ate waaba amuyina era there is a possibility okubanga agenda fa nkya. Dr. Hamid says that I'll need a transplant. Kubanga akyali mutalina omusawo abadde amujjanjaba ayitibwa Dr. Hamidi That'll be fun. yamugamba nti mubanga tono yayinza okufuna amawuggwe. Guys, shh. We're at the Ono bwe yakuttekuba okujja yajja agezeeko okubanga anoonyereza ku nnakyala Barb. Stella Grant Beautiful Barb. nkebere buli kimu kyonna ekimuliko. Been here by Kuvanga akyali muto abadde abeera mu ddwaliro nga ajja mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'afuluma n'amala n'akwata ekkubo n'adda. my body produce Naye nga bamugamba nti baamuteeka ku lisiti y'abo abasobola okugezaako okufuna amawuggwe. careful around other people with CF. The rule is that Ebiseera ebisinga batugamba tuteekeddwa okugezaako okubeera abeegendereza eri omuntu alina kye twandiyise CF bagiyita CF people don't cystic fibrosis. new lungs Era ng'oteekeddwa lisi okubanga omuli ebigere 5 futi 5 okuva waali. is Kubanga ekibaleetera ekyo bagamba singa omuntu alina cystic fibrosis akolola akawuka kasita kamuvaamu ako ne kajja gy'oli kaba kagenda kwonoonera obulamu. Ne ka possibility ne ka chance kewandibadde olina osigala ng'okyali oke kakendeera. Life expectancy yo ekendeera. sit down on my bed. This Baabano good for getting the mucus. musaatu ali kuno alaba I know. buli kimu kyonna nakyaki yali agenda maaso okunyonnyola. Katonda waage yabitunuulira n'asobola okugezaako okutegeera obulamu bwako kubanga ebintu ebisinga kabiteeka ku internet. Tuuka okulya genda okuzza amaaso kase yake kapo kamukubira ogamba kigwe kekana akamugamba keyasirika mese n'akagamba wayenzize ne kamugamba nze olwedde wendi nafuna bronchitis nange ndi ku side seeno yakalaga byagenda okulya nako ne kamulaga byekagenda okulya. How'd you get truffles? Sooka omuliro truffles wazifunye otya maani bw'oba ojja weetikkira tokkiriza muntu yenna kutikkira That food card is. ndowooza olengera emmere yange bweri. Let's talk about me. I'm single! You obviously. Kamugamba sebo kali kali singa obulamu kabutambuza Scrolling. ne kanywako At least you got lekera lodi alaba kekena alina byayogera ne bikasisa okakana ate olowooza tebikatuze byekabadde kalya bikatuze
kati ebiseera ebisinga obuzibu obubaawo olina okubeera ng'oli extra careful. Toteekeddwa mu ngeri yonna kukosa amawuggwe go. Amawuggwe lwa nsonga manafu tolina gakozesa kintu ky'amaanyi. You scared us, Pope. Bano batidde nga balowooza bakafunye obuzibu. Doing next time. Mulundi ogunaddako gwe ssebo ogisooka ogaaye. Weegire gasiya. Asshole. Genda oli obutwafuzi bwo tobanyiira gwe. And please be careful. Ngenda kusaba po wandibadde mwegendereza. Stella njagala siba yeti kuyagala. Only started 18 months ago, so Gagenda mu kaseera kana abasawo omusawo yajja ayitibwa Dr. Midi. help us with. N'abagamba nti ono okusinziira nti eddagala yakalitandika myezi 18 gyetolodde mabega. Ali ku Flamin. Well, Bagamba nti yakalitandika myezi 18 gyeyise mabega. Kati baagala kulaba stage esooka bw'eneetambula. 6 feet at all times. Nkimanyi era bamugambye alina okubeera omwegendereza. Bill, Kuba kati munaye abantu bangi abalina endwadde abazze mu ddwaliro. you need to keep up with your regimen. Ngenda kusaba n'ekyagoberera regimen yo. Kono kiriya. Okay. I'll Kale see you soon. ndowooza byebyo byensobola okwogera munnange. Ali ku drug trial. Sevoflurane. Yasooka n'asiriikirira musajja wattu. Bagambye okusiya ti eddagala yakalitandika myezi 18 kwega mwaka gumu n'ekitundu. You already possibility ey'okufuna amawuggwe ekyo kyo baakijjawo. Ne bwe baba bagamufunire tegamuyamba. Olw'akawuka ke yafuna ka bispecia. Hi, Maya. Kati yayina kubeera oba amuteeka ku ddagala lye basuubira lisobola okukola. So- Pharmaceutical company ebiseera ebisinga zikola amalagala ne baagala bagagesse balabe. Kati musajja wattu kyaliko. No. Naye sofa tewannaba kubeerawo kyamaanyi kiri awo. What? Kazi wattu abaali wano baseyabe bamusindikira bageze kumulaga wa gye baalaze ebintu ebitambula nga kiraga sofa tebitambudde bubi buli kimu kyonna kiryoke. Ono yajja erudda. Omanyi waliwo ekimba ekikuluma ku nsi ya Katonda n'obanga ali masekati g'ekkomera n'otuuka n'owulira ng'ensi ekutamye nga buli kimu kyonna okikooye. Yajja erudda. Ate bambi baba bakolola buli kaseera. Nagera okuza amaaso n'amulengera. Wone waffe be baana be betuulira be bagaa simanyi gundi yamira bintu ng'ebyo. Yesu lwakuba kino kibeera ky'amaanyi. What are you doing? Katonda amulengere n'ajja amubuuza okola ki, simanyi oyagala kufa. My lungs are dosed, okay? Can you Yamugamba amawuge gange gaafundafunda dda. enjoy this view while I... Jesi ebiseera ebisinga nzija nenyumirwa kino kyennengera nga nkyali You mulamu. are to be here. Omanyi abantu bameka abaagala okubeera wano? Omanyi abantu bameka abaagala okubeera mu kifo ky'olimu? about my drug trial. Ani yagambye ku by'eddagala lyendiko? You're asking about me? Simanyi obadde ombuulirizaako. If you don't care, Bw'oba tofaayo, then leave. then kwate kuba ogende. Spot to someone. Ekifo ekyo kiwa omuntu omulala asobola okugezaako kibaamu. Bantu bangi abalina endwadde yaffe abali mu mbeera ng'eyo abaagala okubeera wooli. Yamugamba kale. Bw'oba ogambye ngende ka ngende. Will, no, please. Wiru soko lindeko sinaba kugamba kwesulayo wiru bireke. Please get down. Bami nkusaba jangu eno komawo wa Katonda wa. Yesu Kristo yagala kukola ki? Eh? God. Katonda wange. Relax. Kakana. Fine. Fine. Stay up here then. Bw'oba oyagala kubeera eno sigenda kwesiba kubeerayo. Lindako. Joke. Mbadde mu kusaaga togenda naawe. Yakwate kubo n'amulekulira n'amugamba kati oba oyagala kubeera eno obeerayo then. N'akwate kubo n'atambula n'agenda. Ninga amugambye munnange. Gendo gira bw'atyo olowooza tekamugaliddeeyo. Obadde ateekawo wali akaseete kwegamba akaseete. Kabadde kamuyamba oluggi obuteggalo n'akaseete akajjewo n'amugalirayo ku mbaavu. Yajja ku kompyuta ye. Kageno mulimu ebintu byatayagala kusiya Katonda ekintu kyatayagalira ddala kwe kulaba omuntu ali mu condition ye nga tafaayo. Waliwo amateeka ge bateekeddwa okugoberera amateeka gawererako ddala okusobola okugezaako keeping obulamu bwabwe nga buli okene wankubadde buli fragile. Naye ate tekitegeeza mbu oteekeddwa okwewaayo oteekeddwa okurisikinga. So kati ebiseera ebisinga bw'alaba omuntu ali mu condition ye nga tafaayo aba alumwa. Yajja amusiika n'amugambe ggwe. People like
yakwate kuba jamusikana yatuke bali nakonkona owaye gwe sore kyate genda okulingiza And your pills and yamubuuza eddagala luliriwa on the floor. ye lwaki Can I see your regimen? afrovesiyeri kutaka soko ndage regiminiyo regimini ebeeranga skeju kwotekeddwa okutambuliza skeju y'okumira eddagala dayate exercise ebintu ng'ebyo yagireeta agimulage Is this what? soko olindeko Why? regimini sebo ye yakubamu kintu kimu yakubamu budole lwaki Hey, yawulira obusungu gwe nnyabo you have some kind of save. olabika olina kondishoni y'okwagala okutaasa abantu naye ngenda kusaba nze nzija mu katembawo Optional. Yeah, that's probably why. eddagala lyoteekeddwa okumanya teriri optional You're making me crazy. kyekyo lwaki bali nsooseka lwampaka gwe musajja gonsuula ddalu kati omugambye esebe eddagala toyinza tandika kulowooza muliri optional owulidde Stella, come on. stera soko olindeko naawe 6 feet. fiiti 6 tonsemberera yajja erudda mu ddwaliro ene wabeera abato loli yasalawo ajja musikane yatuukayo nga gyali I need you to follow your regimen. namugamba ngenda kusaba neetaaga atleast ogezeko ogobera regiminiyo ewatali kwesikamu oba ki lwaki Tell me what's going on. lwaki sombulira kigenda mu maaso ki ekikutta Talk to me. mbulira Any jokes or laugh? kale sigenda seka sigenda kujerega I have control issues, siganyi nyina control issues and era I need to know that things are in order. mba neetaaga okumanya nti ebintu biri in order omuntu agoberera ki kyateekeddwa okukola Really messing me up. ate nze bwe nkusisikana nga tobikola kiba kinkyankalanya I do. kyogamba nkukyankalanya I don't even know how to do. nze simanyi kumanya ngeri gye nsobola kumiramu ddagala That's bullshit. All ebyo tobyogera naawe minister their abantu bonna abalwala endwadde gye tulwala tuva nayo buto ogenda oweza emyaka 12 ng'omanyi n'okwewa eddagala n'eddagala kiri oteekeddwa okumira mu kaseera koteekeddwa oddimiramu All right. emugamba kaali I'll help you. nja kuyambamu ekyo kyoyagala kukolere naye bwe mba wakikola What's in it for me? nfuniramuwa sebo mba okumira eddagala lyafuniramuwa kale kale I want to draw you. kyenjagala njagala kukuba kafaananyi No. mukubi wa bifaananyi ko nedda No. nedda sebo biveeko tugenda kukuba kafaananyi okay No deal. then tewali diiru tukite Really can't practice just a little bit of discipline. yamugamba tosobola practicing at least ne ka discipline akatono mu kaseera kulabira ddala nti obulamu buli matiga We're breathing borrowed air. kiki kyowooza naawe muno tewali kye tusobola kutaasa kubanga ekisookera ddala tusampewo neewole ekiwandibadde okikkiriza leka kissaako nnyo essira nga ligagamba nti olina kyotaasa essaawa yonna tugenda ekaganga Fine. yamugamba kale kiri fine For hours on end and you're ngenda kukkiriza mpoozinge okumala essaawa entonotono sigenda kulwangawo deal. osobole okuba akafaananyi naye ate okumira eddagala lyo n'okutambuza skeju ya regimen nze ngenda okikola diiru nti diiru tetuteekeddwa kwesemberera vaako viiraako ddala tebateekeddwa kwesembera buli omu ateekeddwa okubeera nga alisi ali futi 6 okuva ku munne kubanga bagamba nti bw'okolola akawuka kali katambula mu mpewo kasobola tambulira futi 5 ne kafa kibula babaga buli omu ateekeddwa okubeera futi 6 okuva ku munne agenda okuzza amaaso kapo kabadde kavuga ka skate kagudde nettale You missed the show. Yeah. omisinze kasho baaba Well, there's no better place to break a leg. tewali kafo kasufu osobola kumenyera kugulu namusindikira I'm Pope. mpitibwa po Be patient. olina bispecia It's rough. ekyo nga kikambwe Yeah. ya So no lung transplant for me. kakiba kitegeeza nze siri wafuna mawuggwe About 8 months ago now. wabifuna dikono myezi nga 8 emabega Transplant last 1 minute and then. yali ku lisi y'abagenda okufuna amawuggwe kyokka ate kati ne bamuggyako Sure that attitude is what's giving Stella. wamma kyekyo lwaki attitude eyo ebadde wa siteera obuzibu She told me that she has control issues or something. yangambye alinamu control issues mu ngeri emu oba endala Keeps me in line. yes naye ebiseera ebisinga ayamba naddala ffe atuyamba nnyo Don't worry, I don't like white boys. baba bano kakwate kubo ne kayitawo ne kagenda mu rumu yaako kakaino baabu yajja baabu bamugambye ategeke ka medical court Means that you suddenly want to be responsible. dr midi yangambye nti oyagala tandika kwewa ddagala lyo
Don't make me regret. baba ngenda kusaba tondetera kwejjusa osegeera ebiseera bisinga mulimu abatagala mira ddagala so kati nga balina babeererawo bakuleetera eddagala ku ssaawa 5 ku ssaawa 4 osobole okumira Everything down. buli kimu kyonna kiri seeti You know. Are we still clear? tukyali kiriya tewali ajjako ono tannaba kujja tuli kiriya It's done. n'akwata ekubo n'azzaawo kakino omukazi watu kye yakola yakwata ekubo n'asooka ateekateeka ka medical card koono akagaaliko eddagala buli kimu kyonna yagala kibeere in order n'aseetinga buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera baabano lengera kalaamu n'agiyisaawo n'agiteeka bw'erina okuba aya Okay. kale Let's all maliriza buli kimu kyonna kiri set chronic illnesses. nkuzimbidde ne application kosobola otandika okumiriranga eddagala ebenga ekujjukiza application ogizimbye kati It's pretty. so kati kyekyo You should be able to figure it out. kyangu nnyo ka application kange ojasobola ogezaako kategera nga bwe katambula yajja erudda kazi watu kwe kugezaako kunaaba ebiseera bisinga obeera awo bw'ofuna ebikudistracting ogenda ne weerabira nti olina n'ekirwadde kinamuta oba ekimbe kinamuta naye ate bw'olowooza ennyo ng'osigadde weka mu isolation kikuleetera okujjukira Okay, Stella. kale Stella One time you're interested in some guy, he's a C. toŋŋamba nti omuntu gw'osoose okwagala ku musajja alina ekirwadde ng'ekyaffe That's it. nedda nze sina kye mwagaza jasi namutegekedde waalina kumirira And a ddagala med card is like 4. gwe okutegeka medikati kwegamba medical kati ebeera nga fuapure gy'oli They're called manners! yamugjako bujja kabadde katanisa omuyimba kamugamba bukyanga tulwawo badde toŋŋamba nga nti olina omusajja gw'oyagala oba gw'omatira olwayo kirabika olina gw'osudde gw'oyinza okwagala kyokka ate naye alina cystic fibrosis. Are you doing your Aflo vest? Otaddeko afrovest yo? Yeah. Yes, njitaddeko. Show me. Soko ndage tulabe. I can't. Sisobola. Good. You're supposed to. Lwansonga ndi bute. Aflo vest right now. Oteekeddwa okuba nga essaawa zino otaddeko afrovest. Omaze okumira crayons zo. Repositories? Katonda waage. Okay. Muyaye talina kye yakozeeko. Do so. This is how it's gonna work. We bituuse kati sigenda asobola kwesiga mu nsonga eno kigenda kubeera bwe kiti. They're actually doing them. Tugenda kuba tukikolera mu kaseera ke kamu. Bwe mba wakumira ddagala ogenda kuba olimira. Bwe mba wagenda mu gyimu ogenda mu gyimu nange. Bwe mba wakuteeka ka afrovest nawe ogenda tuteeka ka afrovest. Tugenda kikolera mu kaseera ke kamu ndowooza. Yajja. Mugamba njagala kakasa kwegamba omire nange nga ndaba. Biri ebyokunjiya mbikooye. Kaakano nkayina. Baabo. Bambi. Yaruka ekiseera n'atandika okunyumirwa okubeera ne nakyala. Wabula ekizibu kyalina agenda n'afunamu okulumizibwa mu lubuto. Okay. Divorce diet doesn't look good on you, Mom. Maama divorce diet tetekunyumira. You're too thin, Dad. Okoze taata alabika takyanaaba. I'm stealing. Mwina mutandisa okufaanana nga nze. Okay. Tufaanana ggwe. More than you do. No. Leka naawe. Gross. How did that happen? How did it happen? Nyina bambi ajja n'amukyalirako mu ddwaliro. Sookoleka enkusanguleko biro byonna. Maama baakyawaganye ne taata banga siri awala. I love you so much. Njagala okimanye nti kwagala okamala munange. Nkimanyi nange bwetyo okuyagala ebitekanika. What would I do without you? Ddala mbutuufu ki kye nnyinza okukola wootali? Mwana wange nga nkwagala.
kali omusawo agenda okujja wano ewayita kanula ya gastrostomy yali afunyemu infection namugamba ngenda sooka nkufunira eddagala tuteekeko tulaba bali nasobola okukiryalinga infection eveewo nyina ogenda mu jimu yajja mu jimu rodi amulese mu jimu You know, this sucks. omanyi kino kikyuma When does this deal of ours become mutually beneficial? naye sooka omuli eno diiru gye twateekawo ntandika ty ogifuna mu ŋŋanzi To ask with no return on my investment. ekituufu kiri nti buli kimu kyonna nkikoze ekiŋŋambiddwa naye sirina kye naafunye nze mu kusaamu kwange Yeah. oyagala kunkuba akafaananyi nga tuvudde wano ntiye nedda ssebo Sweaty and okusinga ku ngeri gyenfaananyi nze nanzijjudde entuuyo Ready. njaba nvaamu n'olusu I'm tired. My med card is messy. nze nange erabika ngenda kuwa biri by'oŋŋamba Not harder than. Just kale tewali tabu kansote nsoke entuuyane then That's why. tewali tabu n'entuuyo nja zikuba akafaananyi musizi wa bufaananyi akuba obufaananyi buno obwa pensi obwa art kali yatuula ebbali kuba yali amusuubiza nti jamuwanga yakadde my to-do list. kitabo ekyo mulimu kikona ebintu byenjagala okukola Maybe old fashioned for some. ku muntu azimba application z'ebintu ebiteekeddwa okukolebwa noŋŋamba nti old fashion ebintu obiteeka mu kitabo anti kimpa omukisa okola ekintu nga kino nenkurosinga nensazaamu ekyo ekiba kiwedde This is on that to-do list of yours. kali sooka omuli ebiki ebiri ku lisiti eyo My daily. oyagala ya lunaku oba master oyina bbiri ayina biki byateekeddwa okukola mu lunaku n'enkadde Volunteer in an important political campaign. nagamba nja kwenyigira mu by'okunoonya akalulu William Shakespeare. ekyo nakikola neŋŋamba nja soma obutabo bwa shakespeare bwonna F with other. nabusoma My YouTube page. neŋŋamba nja sharinga abantu abasigadde nja babulya ku kyekiyitibwa 60 fibrosis ku youtube ekyo mbadde nkikola Or something. What about traveling the world? kati ate ebyokutambula ensi yali ayagala okukwatako kugenda mu Sistine Chapel ne Abbey Speak fluent French. nagambako nti njagala okwogera olufalansa Travail. ekyo kyo nakikola For a sec. You want to hear my list? oyagala okumanya lisiti yange nedda ssebo Painting class with Bob Ross. nze nagamba njagala okubeerako mu painting class ne Bob Ross He's dead. ekyenaku ekiriwo Bob Ross yafa ekirala Sex in the Vatican. njagala havingirako sex mu Vatican Rather help you meet Bob Ross. awo kisingako nopaitinga ne Bob Ross I don't know. kwegamba yagala agendekeyo mu Vatican njukira babeerayo bapatiri banaani basisita teberayo bintu bya sex ekifo kiriho kati yagamba njagala nfunireyo keyo ka sex ndabe babeerawo ne banyumya kubanga kekadde ke basobola okubeerako bo kwegamba akabawo essanyu kitali ekyo babeera mu rumu zaabwe ku ddagala. Is it the Vatican thing? Can you hurry up? yagala n'okutambulako ensi agyetooloole kamukuba obufaananyi mpolampola awo magezi lengera yakwata ekubo najja mu rumu ye waliwo ekintu kyajjukidde yalina sisa we ayitibwa Abi yali mukulu we ebiseera bisinga abeerawo n'amulowoozaako sinakinaddamu neyekkanya n'obutambi bwe yamukoleranga naye buli lwabulaba bw'ati buli lwamulowoozaako bw'ati kimuleetera ennaku ku mutima n'atuuka n'okuyungula amaziga mu ngeri emu oba endala. I love you, Stella. I'll see you soon. I love you too. bw'atyo bwe yali afaanana sisita we gira bw'ati alina bye yakona ne biyiika ono bajja ne bamuteekamu eddagala I like seeing you like this. naye ate enyumira okulaba ng'oli bw'oti munnange Hopeful. kwegamba ng'olinamu ku ssuubi luli wali ofuuse ekirala nga teweefiirayo esegeera Really? yamuyita Juli What? watya singa bino tebikola What if it does? watya singa ate likola nirikuyamba ayina ekiyitibwa backholdia specia nga bwe nabagambye b specia kawuka ka bacteria katera contracting abo already abayina cystic fibrosis bwe kakugendamu ng'olina cystic fibrosis kyansi okuba ng'ofuna lung transplant
eba evuddewo ye spare yokka gwayinza okufuna okuextendinga life ye ate okuwa amawugwe tekitegeeza nti ate we bakuwa amawugwe ogenda kubeerawo bbanga lyonna nedda akawuka kali aka cystic fibrosis kakubeeramu mu mubiri naye amawugwe ge bakuwadde gabeera g'amaanyi gatuuka okulwala okuvunda alisi mu myaka 5. yamusindikira kye yali akubye katuni. nze ndowooza ebiseera bisinga katuni singa aba akubiddwa bulungi aba ayogera kingi ddala kati kino katuni ayogera ki ayogera okusinga ebigambo kye bisobola okwogera kono nkaagadde naye ate ekifaananyi ekikuli emabega nga kyo kyakabi maama ago mawugwe eyagakuba nga yakuba bulungi gwe agakuba nedda mukulu wange sisita wange yakakuba ayitibwa Abby nandyagadde okulaba ku mirimu gy'emirala bw'aba artist nga mulungi yamugamba tetuteekeddwa genda maaso kubanga tusharinga information ekwatagana ku life zaffe eziri personal tuteekeddwa kwogera ku byaddagala n'amugyako kasona ayogedde ku sisita woli n'amugyako Hey guys, I have to get a kati ono kye yakola yagamba nedda pet to me. kati yakwate kubo najja n'atandika okugezaako okukola research anoonyereze ku sisita we yali ayitibwa Abby yali mukulu we bw'ati bwe yali afaanana yajjanga mu ddwaliro n'amukyalira n'ebirala byonna ebyali byetaagisa abikolanga the whole thing yet. You're gonna jinx it. naye kirabika waliwo ekyatuukawo ekitaali kirungi kubanga ebiseera bino bw'aba ayogera ku Abby Talking in my sleep about you. aba awulira ennaku But seriously, I'm gonna be there when you go to sleep, and I'm gonna. nze bw'onooba ogenda kwebaka ngenda kubaawo totya pink swear okay I love you. ekirungi ekiri kawuka tekali contagious waliwo aba akayina kabeera mu sisitimu ye yokka unlessing omulala azze nga yakayina lwe basobola okufuna obuzibu naye ebyo byali bya mwaka guyise emabega Abby teyaddamu postinga kintu kyonna kono kituufu ngenze ne ku Instagram ye Her and Stella, but you're right. And she hasn't posted in like a year. amaze omwaka mulamba tapostinga kiki bakimanya kirabika munnange Barb didn't see you come in, did she? baabu tutakulabye ng'oyingira wano kuba atakkiriza tubeere ffenna mu rumu y'emu badaze meditation Abby's dead, isn't she? yatuuka bayi n'amugamba Abby yafa si bwe kiri You're as delicate as a jackhammer. naye mu butuufu gwe ensonga ezimu tosobola zikwata bulungi Dying. ddala mu butuufu ki kye tulina okukwata obulungi ku ky'okufa Reminding me that I'm dying. lekera awo genda maaso olw'okunzijukizanga buli kaseera nti ngenda kufa kubanga olwedde nkimanyi of course ngenda kufa Can't. I've been naye saagala kufa every birthday we celebrated it like agamba nti nze kwolaba amazaalibwa gange tuba tugajjaguza nga balinga abagamba ge gasembayo Abby died, kyokka ate kikwasa ennaku omulamu ate ye n'afa and then my parents' marriage died. bazadde bange ofumbo bwawe ne busattulukuka Me. Everyone was ready for that. Everyone was prepared for that. I can't die. sisobola kufa I- bwe byatuuka sisobola kufa I can't. Is this why you're so obsessed with your... kyekyo lwaki oli so obusesi n'ebintu by'eddagala biki You're not afraid of dying. You have totya kufa wabula olina kye bayita survivors guilt survivor's guilt. This olina survivors guilt oli muwala alina ekimba ekigenda okujjawo Any- kati obuli oyagala kusimattuka I don't, Will. I don't. kino kyegamba ge mazima ojja fa akaseera kajja tuuka ofe kono saagala Listen a minute. Stella, come kale ensonyiwa Stella ziteekeddwa kugambe naye You know he had boundary issues. okimanyi yalina boundary issues Hurt you. sigamba nti munaye yayagadde He kulumya said Abby and dead in the same sentence. lwaki ayogera Abby n'okufa mu setesi yemu bannange I should have been there. nandibaddeyo mu kaseera ka sissa wange Stella. Stella, look at me. Stella ngenda kusaba ontunuulire Can't know. tiwati bwe tosobola kumanya muntu nti agenda fa Stop torturing yourself. lekera ogenda maaso n'okwecunya munange Oh, these diseases of prison. eno endwadde gye twafuna I'll komera hug you. nze ebiseera bisinga amanjagala kusemberawo kuwa akafumito Pretend that I'm doing it right now. just lwakuba nkuba mu kafaananyi neneefula nti kuba nkuwa akafumito neŋŋendera awo njagala okimanye nti kwagala kyali wange ko nange bwe ntyo You want to get ice cream? oyagala tugee tulyeko ice cream era ndowooza tugee tulyeko ice cream yakwate kubonavo kakalina olwodi yakimanya kusinziira ku ngeri gye yali ayogeddemu nenakyamugambye n'amugamba nti nze ekizibu kye nina essaawa zino yennaku gy'asinga okuba nayo sisita we yafa mukulu we kyokka si mulwadde si kiyafa nekireetera ne bazadde be okuba nga basattulukuka
agamba singa kyali kuye kyandibadde kyangu lwa nsonga buli omu yali tegekedde okufaake nga tekigenda kubeera surprise. Omusawo agenda okudda nga infection ekuze wano we bayisa Juice. You don't know that. Ogenda kubeerokeko tokimanyi. I don't. Of course sikimanyi naye. But sepsis is the bigger one. Sepsis kawuka ka tabu so kakisingako nkutwala nkulongoose. You're a fighter, Stella Grant. Oli fighter Stella Grant. Nze kulangi kwenyumirizaamu mu ekyo osegera kakenda afunye infection wano we bayisa Juice gastrostomy juice we bamuyisa ne bamuteeka mu kyenda ekyenda kungulu kifunye infection unamugambye singa akawuka ka sepsis kakwate kubone kayingira mu musaayigo ali nabo bugenda kubeera buzibu. So what we have to do kukola operation egenda kubeera jeno kyokka obuzibu amawugwe gamanafu kivula bamugambye tulowooza nti ngenda kubeera okereka kungamba nti ngenda namugamba yes kiri risike but kyekisinga alina ogenda under surgery ninga bwomanyi nti amawugwe ge manafu gayinza obutasobola kuwanirira bulamu bwe ne baba mutaddeko life support 50 chances zalina ez'okudda. Abali wano musaatu yamukubidde akananka ngalaga nti amuleetedde obumuli amwetondera mugamba nsonyiwa bwe mba nyina kinakoze mbu kyamunsonyiwa munange syagendedde kwogera binayogedde. Yajja. You're here. Ofuddeyo? I'm here. Anti nvuddeyo aha. You're forgiven. Back up. Katuni gwompereza nkusonye then weeyongereyo futi mukaaga. Missed her treatment. What's going on? Wamisize eddagala lyosikitegera ki ekigenda maaso. Dr. Hamid's worried about sepsis, so she's replacing it in the morning. Yagamba okusa ku infection gye nafunye wanene wagenda kagi. Are her lungs up for that? Bamugambye nti ayinza ofuna sepsis so n'olwekyo agenda kuba ng'alongoosebwa general. Okay. Nambuza onoobeeroke gwe genda omira eddagala lyoteekako Afrovest. Ambuza amawugwe ganaasobola okuwanirira. Ekyo nga kigenda kubeera risike bannange. Ogowinga under surgery ate ng'egenda kubeera jeno. Ekiro ekyo teyasobola kwebaka. Katonda wange. Yasooka n'asirikira okumala ebbanga. Ekyali yabaamuteeka buteesi kagaali era bwe batyo ne bamuleeta bagenda mutwala asobole okulongoosebwa. Baamuleeta What are you doing here? I thought this was the bathroom, honestly. It's your first surgery without Abby. How do you know that? I've seen all your movies. Some might say I'm your biggest fan. So I really hope that I don't mess this up. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around. yajja ssebo n'amusikana mu ddwaliro gy'ali And a barrel and a bagenda mulongoosa. barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you. Leero gwe Sing that to us. jjajja waffe yateranga otuyimbira akayimba ako Really old. era nagenza okakebirako nga kakadde So Barrel and a boogera bara na hipu egwe maani kayimba modulo z'amaani. Kaakati You're gonna be okay. kyava mugamba ogenda kubeera oke osuubiza Pink Square nsuubiza ogenda kubeera oke. Abali wano nga bazza abasawo yalina kwita wano You ready to get this? ne bamala bamusanga bayiza n'omukuba emiggo kuba kati yono musaatu abeera so contagious eri banne engeri olwedde ye gyalina ka bispecial kono yagenda okulengera ng'afubutuka eri yagamba ya gwe wiirussebo bayigira mu elevator. I just wanted to do something nice. Yes, yabadde njagala kubaako kyemukolera ekirungi. Yabadde ng'ali mu kutya.
She's in more danger under the anesthesia. ali mu tabu wansi wa anesthesia than okubanga asemberedde enze. Yeah? Trevor Vaughan. That's who you remember. Yamugamba Trevor Vaughan gonzijukiza. Amy Presley. Mpozi ng'ogasseko ne Amy Presley. They were in love. Abo abaana baali mu mukwano nabo baali balwadde nga mmwe. Then break the rules. Ne mbakkiriza bamenye amateeka. Let me guess. Kale They died. ne bafa. Will Of course era baafa wiiri olwegala nkugamba eki. on Abo abaana bafa nga nze yali obuvunaanyizibwa bwabwe. Nabakkiriza okubeera mu condition gy'oyagala mubeeremu. that happened. So kati ekyo sobola kikkiriza kiddemu kibeewo nate era bannange. Oyagala kutta munno. Yeah? Yabirowoozaamu. Gamba kweri. It's gonna be okay. Ngina kubeera okay. You know what to do. Ndowooza omanyi ekyokola. Kuno of course nkimanyi. Tikyetaaga kuŋŋamba. Baamussaako. Wabula essaala ziri ku kudda kwe. Balina osaba ennyo balabe ng'akomawo. Kubanga waliwo okubanga tagenda kudda. Ekyayamba nga bamaze okuyitawo eddakiika etonotono yadde engulu. Mukazi wattu yakomawo engulu. Mukama yayamba. Nasooka asika waliwo ekirabo ekyali kimuleeteddwa nga kiteereddwawo. Nasika gy'alabe kyekyali kiri mu kaseera ako. Gera okuzza amaaso baali baleeteddemu obumuli. Ng'ebbali kuliko bukatuuni amanya bumanya. Ani yali aleese ekirabo kino? Waawo. Yeewunya n'okwewunya. Wabula musaatu bwe yakwate kubona ddamu Romu yena asooka n'asirikira okuva ku bigambo Barbara bye yamugamba. N'amugamba twalina wano omwana yali ayitibwa Trevor Vaughan ng'ogasseeko ne Amy Presley. Nabakkiriza ogezaako okubeera mu condition mwe gye mwagala okubaamu. Ate olowooza tebaafa mu by'okusaaga. Era n'amugamba ekyo kyongenda kirwana mwe sigenda bakkiriza. Kerodi bwe yalaba ebintu ebyo n'addayo n'asoma n'amanya akawuka n'amanya condition gy'alimu. Julia yali tatwalanga budde gezaako bifokasingako. Ng'alinda abasawo ki kye babaga. Wabula olwaleero yali amaze okufuna ekintu ekyenjawulo bambi kyafaako nga bw'onogamba nti nnyina omuntu gwe nfaako kati mu ngeri eri special. Yalina kyalo ono. Era bwe yaddayo mu Romu ye n'asooka asoma n'ategeera obuzibu nga ye bw'asobola okwozinga eri oli. Yasalawo atandika omuavoidinga. Bifo nga akakazi katu tekanabafuna buzibu bambi. Kuba kati yo already alinga eyabufuna. Takyasobola kudda mabega. Okudda emabega chances ziri ku 1%. Be able to sleep, So kati yabirowoozaamu n'agamba nti oli akyalina chances senga afuna amawuggwe. Kuba kati ali ku listi y'okufuna amawuggwe. Aba ayongedde ku life expectancy eba ayongeddeko emyaka emirala 5. So kyasobola omukolera ng'omuntu gw'ayagala mu mutima. Kumwewala mu avoidinge. Kyokka n'ono bambi ate yali aba yalayika apikiza interest mu wiiru. Bukyanga atandika kubeera mu ddwaliro libadde terimunyumirangako kati nga lwaliro obanga kasira kano kakomyewo. Afunye omuntu kwegamba oba akitwala ati ayina engeri gyamuleetera okuwulira endala ennyo ng'ovudde ku ngeri y'obulwadde kwegamba muleetera ofiiringa mukali ka emotion ka laavu. Yasooka ne yeeteekateeka n'okweteekateeka ne yeefaako ne yeerongoosa.
yamuseka mese n'amusaba sikane wano agenda okujja ate Rodi olowooza waali kano ke kajja Will's not coming. ne kamugamba Wiru tagenda kujja bwe yabiwulira n'amala otegeera na buli kimu kyonna yakwate kubona Jeruda n'amugamba Wiru ngenda kusaba oggulewo oluggi sisobola kuluggulawo Just please open the door. mami ngenda kusaba ggulawo oluggi I don't care what Barb said, just open the door. nkusaba mbi ggulawo oluggi nze sifaayo baabu yagambye eki wabula ggulawo oluggi No way, Stella. genda Stella Maybe it's better this way. oba osanga kisingako mu ngeri bweti I need to figure this out. We're not normal kids. neetaaga akadde nsobole ogezaako kirowoozako tetuli munaye baana bali nomo You're not gonna get me. gwe tokyesibaako Ruined every chance you've ever had at love, so just keep your advice to yourself. ngamba kimu saagala ompe magezi geesigalize seetaaga nakwate ku budatawula n'agenda kabale kagezaako mugamba naye musaatu tomunenya otandika okwewala yajja katate yeeyongeddeko nnaku ndala buli omu bukyanga atandika kubeera mu ddwaliro abadde tafunanga kintu kwegamba kyafaako mu ngeri y'enjawulo naddala Will Newman ewaabwe balina ku ssente ye yali ava ku nsi nga ajjawuzi mu ddwaliro ne yeebeerera awo naye olwaliro abadde afunye ekintu eky'enjawulo kyasobola okuddako awo n'alowoozaako ye Rodi ono tayagala nasikana kaseeyaako akadduka kapo abaali wano genda owulira okonkona yakwate kubona agula walingizeeyo kaalabe labaani yali akonkona mu kaseera ako genda okulaba waliwo kye baali bamuleetedde kakyalike kamwetondera kamugamba nsonyiwa kati baba batudde bali agenda okulengera sooka olindeko Stella. waliwo kye yalaba ne kimuwa ekirowoozo kyamwaidiya ono yamuyita Stella n'ambuuza kyate waliwo ekirowoozo kyafunye atalaba kisobola okubeera eky'amaanyi ono yajja atuleka alabe kiki ekimututta emisinde n'asooka ayisaawo n'ateeka wansi eno waliwo kyafunye ng'ekirowoozo yakwaseko najja ebbali mugyebale waliwo ekintu olwayo kyenjagala okwogerako kigenda kubeera kyanjawulo kino bakiyita Burkholderia bisphacia kwega bisphacia Bisphacia is a hardy bacteria. yagamba nti bisphacia kwegamba kawuka ka So tabu adaptive that it kali so adaptive on penicillin. ebiseera ebisinga bagamba kafiiringa ne ku penicillin Line of defense is kali batugamba okusobola ogezaako okuba nga twewala obutafuna hospital grade hand sterile. osooka n'okossa kano okunaaba engalo And often. olina okaplayinga buli kaseera Old fashioned. oba si kino okozesa birabba Tried bino birabba bikozeseddwa for protection in all types of activities. yagamba bikozeseddwa for protection in all types of activities In saliva or phlegm. so kati ebiseera bisinga agamba nti kano akawuka katambulira amalusu A sneeze can travel up to 200 ekifuba kisobola ogezaako otambula obutasukka bigere 5 thing. akawuka Also means no kissing. so kati okusinziira nti katambulira mu malusu terikiisinga Is distance muteekeddwa okuba nga mwewa ekibanga at all times. muteekeddwa okubeera nga muli mu fuuti 6 all times Here's a pool cue. so kati nze amagezi ge nfunye 5 feet. nfunye guno omuggo guli mu fuuti 5 5 feet. guli mu fuuti 5 A lot of thought to foot number 6, nabadde wanendowoozaamu ekigere namba 6 but it made me mad. When you have cystic fibrosis, nga kinyiiza so much is taken yagamba ebiseera ebisinga bw'oba olina ekiyitibwa sisti of your
fibrosis ebintu bingi ebiba bikujiddwako togwa mu mukwano tokisinga tokwata ku muntu tokola ki ebiseera ebisinga n'abaana bambi tebawangala kumala bbanga ggwanvu kubeerako kwegamba kubaako bye balaba kizibu na nnyo ng'olina cystic fibrosis ogwa mu mukwano bino byonna okusinziira ku cystic fibrosis byetubyeko ba CF byetubyeko so kalina ngamba nange kanjibbe jasa ekigere eki batugamba tuteekeddwa okubeera nga buli omu omuli fuuti 5 oba fuuti 6 nze simanyi oba mwagala kiyita length oba mwagala kiyita kyoba space oba distance wabula cystic fibrosis ku byetubyeko olwayo tegenda tubbako ku luno ngenda gibbako ekigere boom batugamba tubeere mu fuuti 6 naye ffe tugenda kubeera ku fuuti 5 so katugenda communicatingira mu fuuti 5 eyo 6 tugenda giryawo nga bagaza tegenda kubaawo wamakwata olikiriya yagamba naye gwe kaana gwe oli kalalu yes bambi kanoonya ngeri gyegasobola kuspendinga mu time naye kubanga katandise omwagala mu ngeri y'enjawulo so kati kalumwa ekaba tekali naye kamugamba okiyingira CF tugibbeko ekigere tusobole okubeera ffenna yakagamba tewali tabwamu in nekamugamba then tusiikane wali eri tusiikane kali yajja anoonye kyagenda okwambala lwaki mu kupakinga saapakiza ekintu kirungi anoonya olowooza abiraba ono yajja ebbali n'asooka yerongoosa genda okwekuba perfume katonda wange yasambu nomwasiza tokirowoozaako gwe tokirowoozaako genda ne muno ng'oyambadde otyo ate lwaki nedda yagamba genda nyambadde nti yajja n'amulindira erudda bali wano agenda okuzza amaaso nga munywanyaze yajja musajja watu bambi gamba ki gamba ki yamusiima omugo n'amugamba ndowooza wano we basobola okoma olaba ne fuuti 5 beetuminkiriza balina kubeera ku fuuti 6 waliwo n'abakadde seba abeekutte kuba tebasobola yamuwalabanya n'amuyisaawo n'amuleeta erudda yagamba nti taata bwe yamanya nti nafuna ekirwadde ye yadduka misinde ye mukazi watu maama n'asigala ng'ali nange n'atoba nange ndowooza olw'enkya bwe naaba mpisiza emyaka 18 ngenda tandika okwesalirawo ku kiki enjagala kyogamba enkya mazaalibwago butereevu nga tewaŋŋambye sinaba nakufunira kirabo kye ngenda kuwa lwaki tonsuubiza nti ogenda kubeerawo paka ku birthday nebezzeeko genda kuwangala paka ku birthday ddako gyatugende gwe waliwo ka theory kenjagala ebiseera ebisinga bagamba nti okutegeera okufa oba oteekeddwa okutunuulira okuzaalibwa bwe tubeera mu ruumu nga tutambulira kwega mu lubuto oli mu lubuto tonaba kumanya nti ogenda kubaawo naye ate bw'omanya nti ogenda kubaawo nayo ne lufuuka lutalo ne bufuuka buzibu bwennyini oba oba osanga omuntu okufa kwe kubeera jasi kwebaka nekiggwa no blacking out kyava mugamba nedda tekisoboka kubanga sisita wange Abby yazirika buzirisina n'asikira ki ekyatuka okufa kwe kwali kuki agamba nti yali
bino bye bayita cliff diving mu California yalina okubuka okuva aguluka cliff ayingire mu mazzi n'agenda alandinga bubi ensingo n'ekyuka n'amira amazzi. Abasinga bagamba nti okufa kwe teyafuna bulumi. Naye nze ku saidi yange neebuuza bamanya batya nti teyafiiringa bulumi. Twali tuteekeddwa okgenda ffenna ku lunaku olwo naye ne ŋŋenda ndwala nga bwe ntera okulwala. Nze ne bandeeta mu ddwaliro ye n'agenda. Kale ebiseera bikiŋŋambirawo ne neebuuza kiki yali awulira. Naye mba nga sirina na ngeri gy'esobola kyanukula. Stella. Ne bwe wandibaddewo tewali kye wandikoze. Tewandimutasira tewandikoze ki. Ekinuma nti yafa yekka. Ffenna bwe tugenda okufa naffe kennyini tugenda kuba nga ababbira. Already tulina ebitutusumbuwa amawuggwe ffe. Teri afaana munne buli omu afa lulwe yekka. Tubeera awo nze ebiseera bisinga nkubamu akafaananyi nga ngenda kufa ndi mukuta wangudde ku ttaka nwana njagala kussa naye ng'omukawa. Naye ekyo nkirowoozaako lwa Monday ennaku ezisigadde embeera mu birala. Yamwenya. Otaddeko kasimayiro ako. Leero gwe. Yamugamba oli mukyala mbalagavu okutula butulezire gamba katrato oli mbalagavu ekiteekanika. Oli mbalagavu ebyaddala. Ebikyala bikigambeerawo nga mpulira njagala kukwatako munnange. Naye wa tasobola kakwatako. Kamugamba osobola okunkwatako through the muggo. Yakwata omuggo n'aguyisawo n'asooka aguteeka erudda wano waggulu wennyini. N'agamba tufudde atayagala kula kyayagala kusubala kyayagala kuteeka mu mbeera storage. Musatu byamusobera. Yamugamba nakulimba. I've never had sex. Nze bukyangambaawo sihavingangako sex. Katonda wange. I've never wanted anyone to see me. Kinali saagala kwegamba funa musajja agenda mweyambulira ndabe nga nzijudde enkovu. Bansaze ensaze nzenna. Kubanga tulina ne buno bunanka bwaffe batuteeka ku byenda by'omu lubuto. Akananka ako gulowooza waliwo ayinza okatulira nga kali sekise. Ye yamugamba nze tebindya nze nkulaba oli sekise buli kimu kyonna ekikuliko kiri sekise. Balina kanula eri ku lubuto. Kati ogende weyambulira omusajja ate atandike kano kakibaaba. Kagene yakwate kubo n'asituka. Kuba ofukosi akimanyi ono embeera gy'alimu agitegeera. Abasinga bayinza obutagitegeera. Era n'abasinga abagenda tandika okuba bagenda kudduka kwenyinyala bintu ng'ebyo kwesamba. Ne kati ono abitegeera. Yasooka ne yeetematema sipeeya. Ninga bukyanga abawo ku nsi mukazi wattu talina musajja gwe yali yeeyambulidde. Ono ye musajja asoose gwe yali yeeyambulidde. Baabano Rodi yatunula. Kagenda obuzibu obuli otasobola sembera wadde omukwatako. Nakubeera eno ku nkomekero y'omuggo. Naye n'akwata ekubo ne yeeyambula naye nga naye fomati gy'alimu yeeyo. Bwe ziba samusanga bali ku 7 age bombiriri. Zino ezijjamu emirabu. Ejaba Dangote. Lengera. Katonda wange. Gulumi yasooka n'asigala n'atulira munne. Weebuuza n'okwebuuza ki ekidda kuba munawe oba oyagala omuntu omweka haaga omweka kiisi. Nitasobola suuka kati bigere ebyo 5 bye baapimye. Wabisuukira kati kiba kitegeeza increasing chances of infection. Yayita bulamu. Nagwa bazo nagaba omuyaye.
kali obuzibu nga bunajja ono yajja wasuza otya nti wasuza otya munange See those lights out there? lengera amataala ago Call them stars. twateranga ogayita emunyenye Wishes. yajjangawo ne sisita we abi Never tell me what her wish was, but ebiseera bisinga twabeerangawo ne tubuuza nti tunuulire emunyenye ezo obeeko kyosaba yasabanga lwakubanga siamanya biki bye yasabanga yeah, me too. Good morning, Robert. gamba ki Barbara kono gamba ki Robert ono aba ayitaayita waliwo ekyamwewuunyisa ng'agenda okulengera mu ruumu ya Williman nga William Newman taliiyo ye gamba sooka olindeko yajja mu ruumu ya nakyala nga ssebo ne nakyala taliiyo Where are they? bali ludda wagwe baseyaabo Oh, ate baseyabange what are you talking? nze sirikira kikyo nsanjira nange nga binkubye lwange gwebeerawo tovaawo yajja abanoonye gye bali ono yasirikira nakyala meseji amutegeeze baabu naali wano baabu laze She'll look for me first in the NICU. agenda mu NICU gyagenda osooka okunoonyeza Okay. yakwate kubajje mu NICU eyitibwa neonatal intensive care unit ey'abaana mukazi watu yalijja amadaala misinde noona atuuka butuusi mu elevator genda okuzza amaaso okulengera nga kirabika kituufu abadde yebase eno yamwesonyiwa n'akwate kuba agende kumbe ono abadde yakatuukawo n'omuka abadde agukutte baleme muwuliranga yatandika okotyonka ng'oli yakafuluma bwati tatandika okotyonka si kataba musange naye ebyo bye bireetera life okubeera nga enyuma yasooka n'asindikira ono meseji musindikira buyumojo omukakasa nti kiri malembe kiri kiriya tibatutegedde I'm free! osimanyi nti ndi free Oh, ha oh my God. yesu kristo katonda wange Stay. I mpozi olwaliro mazaalibwa ago got nabyerabidde What are you doing? Are you busy? kati okola kyogenda kubeera bizinesi kitegeera Right now. andi esaawa zino munayo n'osonyiwa mbadde mu kusoma bitabo ndi mu kusoma bitabo My friends are actually coming later. No, it's all right. oba olusaa tunasiikana oluvannyuma kono bakyali bange bagenda kuba bazze kale tekirina buzibu ndowooza tujja kulaba Missing you. njago sibayo tekumisinga bwe yakagamba kumisinga kasako busisiba sibayo nekamugamba nange kumisinga kale olwayo gabadde mazaalibwa ga lodi wabula dakyala agamba yageerabidde Jason. kali yajja akubire ku basiraabe ba jensen No, don't worry about it. genda bakubiranga naye nabo bakirabe kati baagala kujja See, I'm not. balina bye bagenda okwasaganya It's fine. kiri fine I'll talk to you tomorrow. ndowooza nja kwogera naawe olw'enkya bonna baakubira tekuli ayagala kujja abali bize balina ebyokukola kyokka musaatu olwaliro mazaalibwa gwe ne kannakyala nakukamugambe kagenda kubeera mu bitabo ekintu kyasobodde okufuna ndowooza afunye ekirabo okuva eri maama ne maama tasobodde kujja bamusindikidde busindisi kirabo kali aba yebase kompyuta negamba nga kuliko meseji ziba tezibusa nawulira akonkona
yajja balina baluni gye baali bamutereddeawo mutereko n'ekikwasa agifumite munda mwalimu engeri ya message mwalimu obubaka mugamba tandikira bwe twasooka okusiikanira n'akwata ekubo n'ajjayo genda okuzza amaaso waliyo bannyabo nyamba baaluuni eyo baaluuni nti ye baagimuwa ha wanegenda kuwogana gifumitira munda mu nkwawa yajja buli kamu agenda akagoberera okusinziira omakirabika siyeteekeddwa okujja eno n'akyuka nadda yagenda okuzza amaaso okulengera ebbali gyagoberera Thought you'd never find me. nali sikiwa nti osobola okusiikana munnange No, it's late. nkimanyi kiri kikeerezi Wait till the cafeteria closed. nabadde nyina okulinda paka kaffe ng'emaze okuggalawo theni tulyoke tukuleete kono mundeete nakwate kuba n'amugulira surprise happy birthday gwe But your girlfriend Ian does the mwana girlfriend wakaino baseyaabe mukazi watu bonaye abakubira n'abagamba tumukolere surprise birthday party so kati yali surprise yabadde alowooza bamuvudde mukube bali mumuteteekanya food's almost ready. emmere neetera okujjaawo naye yakoze ku gw'okufumba Let's eat. kale ndowooza tugitwaleyo ate waliwo ekirala bakwatekubo ne baleeta emmere bakikoze kwegamba nga kiri so special Oh, where did you get all of kati sooka omulepo wabijjeewa VIP kitchens, but, anti mu ddwaliro mulimu vip kitchen for celebrities, politicians. ekiyungu ky'abacelebrity bannabyabufuzi so kati nagenzeeyo nenkwakulayo buli kimu kyonna ekiriyo waliyo zishampegane waliyo buli kimu kyonna nakijjeeyo tusobole okukola omukolo ogw'enjawulo eno baseka n'okuseka katonda waage ludi yatuuka essira nga awulira ayagala kukolola n'avaawo bakuyigiriza ne woba okolola olina engeri gye weekwatako Over her head and ran into the dementia ward. bagezaako nyumiza bano abava ebweru obulamu bwabwe babutambuza abanyumirwa batya akaseera k'okucyakala kunyumirwa kuseka We got in so much trouble. And it wasn't even our idea. Remember Abby? yagamba nti twafuna obuzibu bwali bw'amaanyi ate kyali kirowoozo kya abi ngeri y'okucelebratinga mu halloween waaw balowooza ku habi ate yafa naye yali mupangulukufu yali mulalu She always said she was going to live big. ye yagamba nga obulamu agenda butambuza yeeyagale She did. era yabutambuza era yeeyagala Bigger than any of us. era yabweyagaliramu n'okusinga ffenna abali wano This one. She would have. era ye muntu yandibaddewo otegeeka kati akakolo nga kano ono yabagamba tunywemu kula abi butereevu tunywemu kula abi kujja batoosinge baleeseko ekyapi birthday to you blaza kwata I can't blow the candles out, or else you guys. sisobola kufuuwa kando unless nga temugenda kulya keekimu abasigadde oli agifuuwa oba toyagala gifuuwa katugifuuwe One. kaseera kasanyu omubiri 3
Bekubyayo ne kaserefe akakamera akatali kasimu kumbe babu abasanze. Mwe. Hey. Abayi. We thought you were. Babu tubatulowooza oli off leero togenda kubaawo. You a plate? Tukuwe essuwaani naawe olye. That's it. Kyekyo Confined to your. mugenda kubeera confined mu lumu zammwe. You. Ate gwe ngenda fuba nti bakutransferinga bakutwala ekiruddu. Wasn't his fault. Tiyabadde ensobi ye. To gamble with your lives, but mwe muyinza okuba mwagala ozannyira ku bulamu bwammwe naye ate zisiri mwetegefu kids anymore. temukyali baana. Like you taught us to be. Anti munaye bwe watuyigiriza bwe tukitambuza kiveeko. But it was fun. Buli omu yenna abadde anyumira binyumye. Temufaayo. Bakwateko ne bayitawo ne bajja mu muliri bwawe. Nakyala badde munyiivu Kamala. Babado. Sula bulungi. Naawe bwotyo. Bambi. Ni yakwate kubona ajja ku kompyuta yasazewo okugamba ateekemu transfer ya Will Newman. Kijja kubeera sefu senga Newman akwate kubona ava mu kifo kino. Nakyala ajja kubeera sefu nkimanyi agenda kunkyawa naye. Ziba tezirewusa bagenda okuza amaaso nga kapo. He probably sat on the call button again. Ayinza okuba azzeemu n'anyiga ka call button nateera accidentally nga bwe yatukola luli. Knock knock. Wayenzize. Yajja alabe. Kakina agenda okugulawo nga kasaatu kali kutaka. Banange. Bakwatikuwa ne bajja misinde bajja balabe. Kasaatu bambi kali kutaka. No pulse. Anti etunuusi tezikyakuba. He's not breathing. He's not breathing. Agenda okusata kyassa. Bajja baleete masiini. Wabula kasita yatwembera gye kalimu. Baalwana. Baatobanga bwe basobola. Katonda agenda okuwulira. Awulira akacyankalano yajja alabe. Nakyala mukazi wattu naye yajja asooka alengere. Yababuuza banaye baabu sooka omuli ekyekigenda maaso. Oyo mujja wano saagala alabe ekigenda maaso. Bazaawo oluggi. Badde abuuza ki ekigenda maaso. Bazaawo buuza luggi. Dr. Hamid? Dr. Hamid. Dr. Hamid? Dr. Hamid sooka omuli ekono sike kaseera sitera sooka ondeke. Bamukubira essimu ne bamuli ekyali kituuse wagenda otuuka ebbali okuzza amaaso okulengera. Omuto yali afudde mu kaseera ako bambi. Kayitibwa Karamilaizipo kaali kafudde. N'onsonyiwa munyaanyi waafudde. Kaput. Kyamugwako. None yatira wagenda okuzza amaaso okulengera. Kakino mukazi wattu yaluma kubanga kabadde nga kannyina. Kubanga bakyali bato babadde bombiri mu ddwaliro. Bagenda maaso n'okutoba n'endwadde. Batoba n'ekimbe. Yatuuka n'akaaba n'agamba sikkiriza ati afudde. Okimanyi nti mu kufa kwe sigenda kuddamu mulaba nateera. Abi yagenda kati none agenze sigenda kuddamu balaba nateera. Kati nkole ntya? Mazima abadde seya wange nfanfe. Sifunanga nakakisagezako muwadde akafumito wadde omuhaginga. Sikikolangako. Kakati ntandise okufiirwa buli omu yenna gwe nfaako. Ketoni yajja. Kete tukola ki? Lwaki onsemberera gwe naawe? Genda fuluma. Genda. Musatu bambi yeerabidde nayagala mukwate kasobole okumukakanya mugambe munayika. Naye olira obusungu bino byonna n'abisuula ebbali. Bino byonna tebikyalina makulu kati. Naako kasi yake kakuze nako mazima kakyaliike. Ka best friend ke. Era nga ne wabaze mu ddwaliro asooka n'abuuza banaye musooke mulepo waali. Ebise bisaba mugamba waali oba. Ono yajja n'asooka akwatamu ebyangu. Mulimu obulwadde obukusalako ne bukuzingako n'ogamba Katonda wange. Yatula ebbali. N'asooka abaako byalengera. Bwe butu bwe kaali kamuwa Trafford. Ye kennyini yali abwebuuza. N'abusaba n'obusaba. Kaali kabumuweerezaako. Omusaatu yafuluma luumu ye.
najja ebweru. Kene tewajjukirira wiru gwe yagobye. Yajja ebbali n'atuuka erudda n'asooka akonkona. Musaatu ali wano atudde yabadde yeebuuza kikyayinza mukolera mukazi wattu kusyako ekyo kyakituuse mu kaseera kano. Yajja ebbali yengeri gye basobola okugezaako okubeera close kasita kabanga waliwo endabirwamu. Yamuyita n'afuluma ebweru. I want to go see the lights. Njagala genda kulaba amataala gali. Gotta be like 2 miles away. Awo waliwo mayiro nga 2. Hey, come on. Let's go I'm inside. going. Gyatudde mudako nedda bambi ngenda. With me. Stella, now's not the time to be rebellious. Kano si ke kasiro gezaako kubeera rebellious. It's about Abby. It's about you and me. Kino kikwatagana ku Abby, kikwatagana ku gwe nange, kikwatagana ku Po. This whole time I've been Akaseera kano for konna my treatments instead. mbadde ngezaako okwasaganya eddagala lyange bweteekeddwa okubeera naye nga seeyagala mu bulamu. I want to live. So kati njagala neeyagala mu bulamu. Ekijja kigenze ngenze kutambula. It'll be over before we know it. Yagamba buno bulamu munnaaye busobola okugwamu mu bbanga ttono nga tomanyi na kumanya, so n'olwekyo All right. yamugamba kale We catch a cab at least. tulinye n'emmotoka. I want to walk and enjoy. Njagala kutambula nsobole okufuna akaseera akeeyagaza. Yamukwatako Glove. ate oti anyambadde giraavu. Nyambadde giraavu tugende. Bwe batyo bakwateko ne bajja nga batambula mpola mpola. Kakaino waliwo akatemerero kanene kamala. How are you always getting me to exercise? Buli kaseera macho oba onsindikirizamu exercise kati senga mbadde sikolanga exercise oba osanga sandituuse eno. Bawalampa paka eno waggulu ku lusozi olwali lukutte bbalaafu. Era bwe batuuka baba basobola okulengera emmanga bwebafaanana. Bazza amaaso emabega bambi. Kyava agwako ne wansi n'atandika kulamu ebya shireke. Nero lirayitawo n'agwa ettale okumpi wekaali. Obulamu bannaaye si kintu kyangu. What's that? Yambuuza ate kiki ekyo ky'okukunulayo? Alina kaddole ke yajjayo. Abby got it for me the first time I came. Agamba nti Abby kano yakampa omulundi ogwasookera ddala okuba nga namusiikana mu ddwaliro. Hard to tell you that a third boob might be a deal breaker. Lwe yajja okusooka okujja omukyali bonoga nti mu ddwaliro muleetera kano. Bunyogovu bungi. N'akwase kubona akassayo munda ne yeebika. Ono yaza amaaso gye kali. Katunulira. Yali yava ku nsi. Hey, Stella. Owa Estela. Wangi. It's cold. Obudde bunyogovu nnyo.
alina engeri gyamuyise nalowooza oba alina kyamugamba ekyenjawulo. Amugambye obunyogovu bungi. Ndowooza tusooke tugende tulabe amataala agatulese wano. Oba osanga tuddeyo mu ddwaliro. Bwe batyo bakirira mpolampola ne bajja basobole kubako bwe batuuka baatuukira ebbali. Sooka ofune wootula tusseeko. Twetaaga tusse. Hey, don't do that. Stella ngenda kusaba ekyo tokikola. It's frozen solid. Anti wano wali frozen solid kwegamba wakwata barafu ne wanywera. Balina ku nnyanja kwe bazannyira. Bano bali wano bakyali munaku abayi. Aba St. Luke bankubidde essimu ne bangamba nti waliwo omwana afunye accident nga tagenda kusimatuka kiba kibategeeza. Ekisegeeza nti ono agenda kufuna amawuggwe kuno butereevu. Agenda kufuna amawuggwe. Bafunye doona agenda okuwa Stella amawuggwe kyokka Stella balina omuteekateeka alina okubeera prepared for surgery. No. Bagenda otuuka ebbali nga tali yono yagamba tufudde. Ono mwana tangamba nti agenze. Eno mukazi watuyuuna eno. Obulamu abukwasaganyiza eno. Babato. Bagira we bazanya we bayigitira balino ku nnyanja. Niwakubadde kutte barafu. Abali wana essimu nevuga. Hey. Why? Everything all right? Yeah. Bamusindikire ka message bamugamba agenda kufuna amawuggwe. Balina mu preparing aje. Message yajijjako buziye n'agamba why. I love you, Stella. Njagala okimanye nsi kwagala Stella. Ayise wagudde ettale. I love you too. Njagala okimanye nti kuyagala. Kuyagala nange. Kyokka bamusebesebe bamutegeeza nti amawuggwe galabika galabise bagenda muteekamu amawuggwe kyokka. Unaayongera genda maaso na kulisikinga ate kati singa afuna akawuka ka bispecial kiba kitegeeza amawuggwe gaba tegakyalina mulamwa gyali. Ne bagamuwa gaba gagenda vundira mu banga etali awala kubanga akawuka ako ko tekalina ddagala sofa. Kivula bano ali ku trial. Niye yarabika bino yabyetamwa kwana amawuggwe ne bagakuwa tewaliwo guarantee nti ogenda kubeerawo olubeerera. Amawuggwe bagakuwa ne gakuwanirira for 5 years. Ufune extension ya 5 years just. Numana nodayo mu mbeera paka lwoliddamu ofuna amawuggwe amalala oba. Bw'asembera yamugamba nedda munange. Okimanyi ekyo kyombi byonna bye tulina okukola ekyo tekiriimu. Nekakwate kuboneka gye baba bali wane eno tufudde. Barafu natandise okubomoka yangwa. Vaayo gyatugende yangwa. Kakaina abazadde bali babakubidde babategeeza obuzibu obuliwo omwana tebamulaba esimu bazikuba zigenda soyi ku voicemail. Ono ye maama wa Will. Gwe singa mutabani we alemesa muwala wange ofuna amawuggwe mazima takerangako ku makyakola kintu nga kino kono munayita omunenya mutabani we tamanyi nti Stella alina ofuna amawuggwe. Amawuggwe agenda kufuna amawuggwe nti ye oli yagenda kufuna amawuggwe. I owned a ferret. Kali baatule bali. Ferret kid. Yena kyayisegede n'akisirikira. Kyebikaka n'akaseera kakyamunyumira ziba tezibuse essimu nevuga. Sokoleke mama wange yakubye. Njagala mugamba nti ndi okay. Agenda okuza amaaso okulengera. Okimanyi nti bakufunidde amawuggwe.
They have new lungs. bakufunidde amawugwe tugende munnange. Lights. Nkyalina okulaba amataala gange. Amataala? What are we doing out here? Kiki etukola wano oli ku mataala nga bagenda kuwa amawugwe? That's the shelf life for these. Yagamba just myaka 5. They fail and Can we I'm go back to the to square hospital, one. please? Tugende ku ddwaliro gwe naawe. Ayiseewo aguddeyo nno bannange. Genda okuzza amaaso ng'ali waggulu taguddeyo wansi. Yakolola. Gwe. Stella, come on. Please. Bambi gyatugende. Agenda otuuka eno okwetula okujja okumuyita amugambe gyatugende. Aya. Katonda watu. Olowooza nno nakyala tayiseewo mutagudde munda. Nakyala ayiseemu akkiridde kyokka amazzi ganyogogo kamala. Ayiseewo yuno eno. Mazzi ganyogoga. Kyokka amawugwe manafu. Tukesi anaaba nga takyasobola. Wabula aba agenda agiragira bwati ng'alaba amataala. Gakayakanage mujeje. Linga agamba nti oba osanga. Yamukwata ku mukono. N'amusikayo n'amugyayo. Musika n'amugyayo n'amuleeta ku lubalama. Waayi. Yawogano baali wasobola okuyamba naye nga tewali. Kyokka anywedde amazzi agawera. Yasooka neyebuuza ki kyabaakola agenda onyiganyiga essimu nayo. Essaawa zino n'agenda amazzi gamuli munda gagenda mawuggwe. Yeebuuza ki kyalina okukola kati nalina opafominga CPR. Kiba kitegeeza alina omussaamu omukka alina omussaamu omukka alina omunyiga. N'omufuwamu omukka. Kyokka ataakolola. Come on. Kaseera tubambi kalwana. Ne kalwana kamugamba gira. Kiryoke. Ninga n'omukka naye gwamusirikamu naye kati olwedde amaze okuggyako gadgets z'akozesa okubanga ssa. Bupaka buli oba oxygen abweggyeko. Kakiba kitegeeza naye omukka abaka mubake. Gutandise okuba nga tegukyagira bulungi. Kyokka akyalina okumuyamba. Tandise okuba nga takyalina maanyi. Yuno agenderera. Naddamu n'anyiga natera n'amusindikamu omukka. Yatuuka n'awulira ng'aweddemu amaanyi. Mukazi watunadde engulu. Kyokka ate oli azirise. Aya. 17-year-old female with cystic fibrosis. We already have lungs for her. Oh my God. Oh my God. Honey. It's okay. My son was out there too. Sorry, step back, please. You're okay. You're okay. It's okay. It's okay. Baba tussa mu ddwaliro. Is he okay? He's okay. Well, I'm here. Can you get the other mask on her as soon as possible, please? Oh,
Tanya. We're gonna need more oxygen here. Just breathe. Just breathe. Stella. It's okay. Take your possible. I've got you, honey. Stella. Bamulese bombi babalese embeera gye balimu Lungs in the other. Yes. I don't bakufunira amawugwe kono saagala mawugwe gammwe wait for these lungs for you. nze mwagala bwe mba sirina yesigenda asobola kubeera we watali yesigenda kubaawo mwana aganya amawugwe agamba nedda ye ayagala kimu kyokka wiru nze temumbulya byamawugwe gasiya njagala wiru wiru yamugamba kakana mukwano kiriza bakuwa amawugwe bambi kikole ku lwange nalyoka akkiriza kale then muntu ali wabula kati basabirira kimu era musaatu yerusiki kegamba gyateekenze gyabadde alina oteekenga okusobola okurevivinga obulamu bwe ababuuza wiru anaabeeroke bamugamba agenda kubeeroke yagamba dokita mpafomize CPR kuyembadde sina kyakola ono n'amugamba tewali tabwe ekikulu kyabwe nosobodde okuzza obulamu bw'engulu so kati ebya bispacia tujja birowoozaako oluvannyuma katusooke tumalirize kino bamuyisawo bamuleete bamulongoose basobole okumussaamu amawuggwe era bwe gatyo galeetebwa amawuggwe ekyali abalina kulinda bano abasigadde balabe ki ekigenda ovaayo munda mu theatre gye bamututta omulongooseza njaga weekaanye Just medicine. It's just medicine. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating. From all the medicine, from all the medicine, from all the medicine, medicine. bamufubako so nyeni bagamba kiryoke Bacterial cultures came back. anti results zikomyewo I don't know how. simanyi kisobose kitya naye tali infected Get it. talina buzibu bamukozeeko tekitalina buzibu ekyo tekiddamu nabeera likiriza ekya B specia temukute naye tekitegeezambu tejja mukwata kati ate wiiru ye tuliwa ku mutabani wange sivo flamlin akola yagamba nedda sivo flamlin takola I'm sorry. nosonyiwa munange For all of this. ku lwebyo byonna ebibaddewoko nedda ate gwe siraba nsonga lwaki obeera weetunda kati ate weetunda ku ki kasajja katuna eddagala lyebakassaako bambi terikola likyaganye jjukira it is a drug trial
Why? What is it? What is it, honey? Kiki. Could you help me with something? Yazukusanyira n'amugamba waliwo kye njagala onnyambeko. N'asooka abakuŋŋaanya n'abategeeza ku kikyayagala okukola. Baaba ogenda kukkiriza ku kino munange. Yesu lwaki nedda mwendi? Ekibuyi kya byonna akyali ku sedation kati tukyalina essaawa etonotono. Ogezaako okweteekateeka n'omusawo agambye ye. Kale waliwo kyayagala okukola naye ng'akikola ku lwanakya by the time anaagenda okuddengula lisa asikana ku kasapurayizi akatono kagenda oteekateeka nga kamuteekerateekera bambi. Bonna abasawo yabengeji nga mu kino bagezeeko okubaako engeri gye bakola declarations batoneetonewo munange. Yakwata ne laptop n'agimuwa kuliko information gy'ataddeko. Ziba tezirebusa omusawo yabagamba akomyewo azze engulu. Kakino mukazi watu nga agenda okugira bwati okudda engulu nga bazadde be bali wano. Soko gire mutereko tulabe. Bakwateko ne baggulawo erudda. Anti munayi waliwo kye bakutegedetekedde. Ka video ne baka playinga. Beautiful bossy Stella. Anti ogamba ki beautiful boss wange Stella. Book of yours says, the soul knows no time. Baabo. My drug trial's not working. Yagamba ekinaku ekiriwo drug trial yange tekola. Know that this past month. Kyenjagadde omanye nti emyezi emitono gino giyise emabega. Gw'obadde ekyenjawulo. Era nga ngenda kulaga ki ky'obadde tosobodde kufuna mukisa kulaba. Ne bajjako erudda. Sebo yamuteerako amataala gali ge yali ayagala okulaba agasekukulu. Ge yalabanga ne sisitawe oyo omukulu baabawe ge baayitanga amataala kwe bagayitanga munyenye naye nga amataala ga sekukulu. Era nga bagatulunira ne beefula nti balina kye bandyagadde okusaba kibaweebwa okuva mu ggulu. Kati olwalira amataala agatadde mu ddwaliro omusajja wattu asobole omukolera ekyo ekintu ekyenjawulo bambi. Wabula n'omala osirwala n'obikolera ekiruddulo kakasa. Yakuba essimu kubanga engeri gy'asobola communicatinga naye. Ne bagimuteerawo ayogerezeganye naye. Basooka ne babawamu ka space. Finally got you speechless. Yagamba finally nkumazeeko ebigambo. Tokyalina kyoyinza kwogera. We're saying if you love something you have to learn to let it go. Agamba kuva mabega abadde nga awulira engombe egamba nti obanga olina ekintu ky'oyagala olina okuyiga engeri y'okukireka kitte okite kigende. Nindowooza akatemba wabula Stella munange nkitegedde. Yagamba ku nsi ya Katonda emabega olwo nga sina kintwala nga kikulu naye kati gwe ofuuse ekikulu gye ndi. N'onsonyiwa kino kyo ngenda kigamba. Yasalawo amuleke n'amugamba sandyagadde kulwaza sandyagadde kufiirwa. Nandyagadde okubeera naawe obulamu bwange bwonna naye sisobola kuteeka mu matiga. Neetaaga obeere safe. Weebeere safe for me. Weetaaga abeere safe ku lulwe. Bw'anaabeera naye ajja mulwaza. Nedda. Ngenda kusaba obika amaaso g'omukwano. Kubanga singa ntambula ng'okyantunuulya nnyinza obutava wano. Nkusaba bika amaaso go bambi. Bambi. Nekyayasooka n'abirowooza nga talina kyakola. Kyava bika amaaso mbulumi. Kasesebo kamusiibule kakagende. Kafune gye kasobola okujjanjabirwa ewalala kuba olwedde eddagala libamussaako sigamba nti obalikola. So kati amugambye njagala okimanye nti kuyagala okamala. Amugambye nti bwe naabeera wano naawe ngenda kukulwaza nja kukola ensobi kuba katta Mukama azizza bibye wabula katta. Era nakyo abafuna akawuka kaalina kibadde kiwedde n'amawugwe gano gaali tegakyalina makulu. Mukama azizza bibye.
yamusiibula n'akwata kuba agende, amugambye kijja kunsanyusa nnyo okumanya nti gy'oli oli mulamu dani okubeera naawe nenkulwaza nga nkimanyi ngenda kujja ku nsi. Tulekeddeyo bino. Obufaananyi obwa buli kala. Mulekedde akafufa kwegamba kalubamu ku bufaananyi bwazi katuuni zonna. Human touch. Ono yagamba okwatibwako kw'omuntu First form of ebiseera ebisinga y'engeri gye tusooka okwogerezeganya n'abafu. security, comfort. Ne bw'oba onoonya kubeera secure, onoonya comfort, bakwata obugabo ne babuweta ne babunyweza okugumya. Brush of lips on. Ne bw'oba oyagala at least kusiibula muntu n'omukisingako ku ttama. It connects us when we're happy. Ebiseera ebisinga kitugatta nga tuli basanyufu. It bolsters us in times. Ate ebiseera ebisinga kituyamba singa tuba tugudde mu kutya. Excites us in times of passion. Kitukyamulandira mu kaseera kwabo be twagala nga batusembezza. And love. Ne bw'obeera mu mukwano, We need that touch from the one. twetaaga okukwatibwako naddala okuva eri omuntu akwagala oba gw'oyagala nga bwe twetaaga okussa. Touch. His touch. Until I couldn't have it. Yagamba nze nali simanyi mugaso gwa kwatibwako ke paka lwe natuka nga sikyasobola kuba nga nkwatibwako bayiye. And you're able. So kati kino nkibagamba bw'oba osobola Touch him. omwagalwa omukwateko. Touch her. Mukwateko. Life's too short to waste a second. Life is too short to waste a second. Ako sigenda kadda buli omu akawudde loud and clear. Buterevu. Ne kabaka n'asembeyo kagala. Ngina saa Mukama abakumire mweraba. Mbaagala nnyo. I always do until my heart is black and blue. I will stay. I will stay.